okwagala omuntu tebakifaking ekyo tebakulimba okwagala omuntu tebakifaking ate nga n'omuntu omwagala ebintu ebiri serious ebyaddala kizibu kubeera ng'okikweka ebyo bintu bibiri byanjawulo omuntu ng'omwagala ebyaddala kizibu kubeera ng'okikweka ate n'omuntu nga tomwagala kizibu kukifakinga n'ogamba nkwagala amanya eddoboozi bamutye Mrs. SMX representing straight out SMX media bannange mpulira essanyu ba SMX Kings and Queens mumpadde mpulira ddala essanyu olw'okubeera nti natuwezezza emitwalo 10 egy'aba subscribers bannange mwebale nnyo mwebalire ddala twali tumanyi munaawo dinaawerera mu Desemba wetujja ogiwereza emitwalo 10 Desemba oba January ng'atandika naye mukama abadde mulungi gye tuli okulaba nti nina emitwalo 10 egy'aba subscribers tugiwezezza nga tuli mu October mwebale nnyo mwebale ddala sisobola kubeera nga mbebaza ngenda beera nga mbaterayo akatambi nga mpeza emitwalo 10 kubanga nagirinze ndaba ani oyo agenda okubeera nga akirikinga epeesa erigenda okubeera nga liweza emitwalo 10 wanene ku SMX media nera akatambi ngenda beera nga nkakuteerayo nebiki ebigenda okuddako nga we nabasuubiza okukola WhatsApp group n'okutandikawo initiative ey'okugaba pads byonna byonna ngenda beera nga mbibannyonnyola waneeno kubanga nabagamba mpeza emitwalo 10 mugenda tegeera exact lwaki natandikawo SMX media n'omulamwa gwa SMX media na bulijjo abansaba WhatsApp group nabagamba munaawe tuliweza emitwalo 10 nga nkola WhatsApp group byonna ngenda beera nga mbibalaga naye nga ndi musanyufu nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala olw'ekyo ekkula litutuuseeko ba SMX Kings and Queens nawe atanawo okubeera ng'osubscribing osobola okubeera ng'otwegattako wano ku SMX media ng'osubscribing wano ku SMX media tujja kubeera ng'omissinga updates nkujjukiza bannaffe aba Payless Car Accessories and Spare Parts bakugamba mu buli kikwatagana n'emmotoka kuginyiriza kugikanika spare part buli kimu ekikwatagana n'emmotoka aba Payless Car Accessories and Spare Parts bakirina wali eri ekireka otuuka ekireka ku Centenary Bank ng'obakubira akasimu either eya MTN oba eya Airtel bagenda beera bakusotinga ensonga zo zonna bazikiryalinge mbadde nkyakugamba ku mukwano ogwaddala n'omukwano nti tosobola kubeera ng'ogufeekinga ebifaananyi byembaga ya Nubiandi mwenna mwabirabye nga otunulya Nubiandi n'omugolo osobola okiraba gambu ddala love weri besides okubeera nti na waliwo omukolo ne story Bobi Wine yateerinze okubeera nti na Nubiandi yajja ati okubeera nga agamba ngenda wasa ono mwana muwala nakaba playing olunaku olw'eggulo ne leero ngenda beera nga nkakuterako ako ka voice toza mukawulire gwe ataalaba story ya ggulo naye ebifaananyi bya Bobi Wine ne Babi mwabirabye ku mukolo gw'embaga ekyo kibayita omukwano tosobola gufeekinga oba omukwano tosobola kubeera ng'ogukweka kati ogwa Babi ne Bobi omukwano tebasobola kubeera nga bagukweka ekitegeeza nti omukwano gwabwe gwa ddala kizibu kubeera ng'ogukweka kwegamba mubeera ne mu bantu naye gwe ng'olaba munnoowo omufaako omubeera ne mu bantu ng'olaba Babi njaka nkukwatireko wanene engatto mubeera mu bantu mundi mukutambula naye ng'ogamba Babi ekitete ekige kangira nkukwatirako wanene ekitete ekineme kweya mu ttaka kati eno bali eno ebifaananyi biruma ebifaananyi birabiki ayongera okubeera nga bijja Babi kankusibeko engatto ne waliwo aleera omuntu nga balwanagana tonsiba engatto nze buli jazi kusiba nkwatirako wano eno nawe weesike gundi jangu nsibeko zipo omugongo situukayo buli jonza agikusiba wesibira wani yandigikusibye bannange naye mukwano ogwaddala gamazima kizibu kubeera ngo ng'ogukweka kineno kyesinze okubeera nga kiportray oba nga kirabikira ennyo naddala mu bifaananyi byakubiddwa ku lunaku lw'embaga naddala ku side ya Bobi Wine kuva ku A paka ku Z ng'olabira ddala mbu mukwano bweguli baana bannange nze nate simanyi nakumanya bannange SMX nze owedda mpulira njaga ekintu kiŋŋamba oyo si Babi ng'ekintu kiŋŋamba oyo Babi nedda oyo Metron si Babi ng'ekintu kiŋŋamba nedda oyo Babi nga nze muli era tekya kiŋŋamba oyo si Babi oyo Metron bannange ng'akaana kayaka ng'akaana kanyirira ng'oyinza ogamba bannange ka sweet 16 kati ng'omutima guŋŋamba oyo si Babi oyo Metron oyo si Babi neŋŋamba lwaki kati Bobi Wine bamuwadde akaana akato ngati omutima gwegamba ngandi awo paka wozoominga olaba Babi wogirawo oti ng'olaba bambi akaana kato kanyirira ono si Babi mumanyi Babi omwana anyiridde ku lunaku lw'embaga lwa munne kwegamba ne badde nga mbaga yakubiri ya Bobi Wine wamu ne Babi kubanga bannange balabeera z'omukwano kyokka ate nga ne Nubiandi omukwano bweguli Salwa naye nga ali happy omuko Nubiandi naye nga ulira nomba omuko Nubiandi omuko Fefebusi naye nga ali happy kwegamba society yonna abantu abazze ku mukolo bonna nga bali happy olw'ensonga omuntu gwe bazze okubeera nga bakungiriza oba bawitnessinga okubeera nga bakuba ebirayiro bye bambi muvubuka mukkakka bannange saangako muntu
muntu mukakamu nga Nubian gwe nawe ne yalabi ne entry bagita entry ngayingira no ku reception nengeri yabadazina banange Nubian ali humble ali down to earth kwegama ye muntu golabira dambu naye takifaking ekyokubeera humble naye munange yunga tuvuddeyo oluvanyuma lwebyo byonna okubeerawo munange ba posting nga bagamba congratulations Nubian Lee congratulations Nubian Lee Nubian Lee congratulations ne big size baby cool bawazuwena yabaddemu abo abayimbi abavudde ne bagamba Nubian Lee nkuyozayoza olw'ekkula lyotuuseeko Allah kuteremu omukisa mu bufumbo bwo ng'omuntu yenna yenna alina empisa ng'omuntu yenna yenna bambi ng'oyagaliza munno musiraamu munno yes nyavudde n'amwagaliza obufumbo obulungi mu kubeera nga amaze okubeera nga mwagaliza obufumbo obulungi ne basumulula babadde nga bagambye kati go abaana kye bakoze mu komenti ya Bebe Cool owedda bye baleeta byonna kugamba omanyi okubeera nga waliwo ekyakuluma edda kati omuntu n'akugamba yesaawa kireleasing Bebe Cool towandipostinze Nubian Lee Bebe Cool nga we yali mukomera towamupostinga Bebe Cool lwaki kwegamba basinze teekawo kiri eri yabadde main point te Bebe Cool towanditawanye postinga Nubian Lee na kumwagaza bufumbo butuukuvu oba bulungi nga we yali mukomera tewaliwo na kimu kyo wayogerako kuba political prisoners mukimanyi bunyombo Bebe Cool musajja wa NRM nnyo so yali talinanga ebyo byonna gyayinza kugamba ate ba releasing oba free Nubian Lee oba n'abasigadde ba Eddie Mutwe nga ate okusinziira ku eno side babakwatira mu kaseera ka bululu ate nga mumanyi mbu obululu bagenda ne budividingamu abantu side eno ne side eri kwegamba nga waate wa posting enabeeranga crossing to side eno kwegamba ne bibeera awo confusion ngeri awo akacyankalano so Bebe Cool nga tayinza kubeera nga postinga free Nubian Lee oba political prisoners oba mu form y'abayimbi singa bamukwatira mbu oba mu buyimbi nga bali mu kubeera nga bayimba osanga yandivuddeyo n'akikolera ng'omuyimbi munne naye engeri yavaayo nga gye bamukwatira mu bya politics yali tayinza kubeera nga avaayo naye kati engeri bineyo gye biri bya ssanyu bya wedding abeera asobola okuvaayo naye bannange kye bakoze mu comments bw'ogendayo n'osoma n'ozireka awo